Bobby Young yawambiddwa lwa byambalo bya National Unity Platform. Ebyambalo byayambala si by'amagye wabula amagye ne poliisi bagamba mbu byefaanaanyiriza era mbu n'engatto ze zeefaanaanyiriza. Nenga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobby Young byayambala n'ebyayambala tebamukwata. Tulabeese ku Ttale Gen. W.S. Bongoya, tulaba Jolo Ssennyonyi n'abantu abalala bangi nga babyambadde tebabakwata tebabafaako wabula bannooza ba foot soldier kubanga baagala okubateekamu akatengo. Kati nno gujja bagidde so tulabe akatambi kano kubanga ba foot soldier batabuse gye zigenda okuggwera General Museveni yandikifuba ng'akizza munda. Mwambali oyagala tufaanane ba civilian ffe. Lwaki oyagala tufaanane ba civilian ng'ate watutongozanga ab'oludda oluvuganya gavumenti? Bwe watumma obuwanguzi n'ogamba abo baludda luvuganya gavumenti. Lwaki oyagala tufaanane nga ba civilian? Sebo oludda oluvuganya gavumenti naye eba gavumenti. Eba halfway e gavumenti. Kakati oludda oluvuganya gavumenti oyagala twambale nga ba civilian. E halfway gavumenti. Nga gwe buli muntu owo oyagala omu-identifying nti ono wange si mu bukyamu mu kumu-identifying oyagala kumanya wuwo. Oyagala bw'osanga ayambadde ekibombolo gambe oyo nze commander in chief we. Oyagala bw'ayambala oyo commander in chief we. Oyagala zambadde bwani nti ochegeera abakozi ba gavumenti batambulira mu ziyuggi mwabaawula ate oŋŋamba ndi ku opposition afe we government kyokka ate oyagala nfaanana abantu ba bulijjo. Toyambala ovulo afe we government kiriza nti bw'oba oyina abajenerali bo nga bw'ogamba nti eno halfway government kubanga wagitongoza nga opposition wagiremesa okugiwa government n'ogiga abeera ku opposition. Bw'oba oyina amagye agago halfway opposition eba n'agaayo agasaggulira omukulu agenda wano ffe tulina omwekuumira kubanga okimanyi twagaana amagye go twagaana obukuumi bwo ffe tulina omwekuumira. How can we be identified from other people? Tugenze mu kuziika oba tugenze mu kwabya lumbe. Oyagala omukuumi wa Bobi Wine bamu-identifying batya kubazza obuzi. Era singa buli omu ayambalanga bw'ayagadde nga tewali kiba-identifying osuubira bano temugiremu abalabe ba Bobi Wine kubanga tewali uniform ebaawula kubalala. Museveni, think beyond. I'm a halfway government. Halfway government ekola ebyefaanaanyiriza ebya government. Nga bweba ne budget erina okuba n'amagye. Amagye agakuuma nnamunswa. Erina okuba ne funguwa bbalabala zaayo. Erina okuba ne SFC yaayo n'odinga abirina wano. Nali naye juzi agera gamba era nnimba gommanyi anti wasoma byakuwakana. Naye nga sseba alina abamukuuma abatali ba gavumenti ate nno weewunye baba bwe baba n'emmundu mmwe mutya baabiti. Baba bakuuma baba n'emmundu because you are halfway government. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti oba omukulembeze owa opposition alina okutambulira mu kapasite ey'oyo atudde mu ntebe ya nnamba emusaamu tayimuzi. Bw'oba wamutongoza nga halfway gavumenti ono alina abantu bakulembera. Kale nga gwe wagagwe majority abaddirira majority tali komoni. Oyagala atambule nga talina funguwa barabara. Oyagala atambule nga talina bukuumi. Oyagala atambule poteya. Oyagala atambule tayo ziraka. We are halfway government. We are halfway government. Eno statement mugitememu nnyo. Mubagambe omuntu nga halfway government. Seba ate lwaki oyagala ayambale nga civilian. How will be he or she identified? You need to identify all your soldiers. Woba otambula oyo wa UPDF oyo wa UPDF. Oyagala Bobi Wine yayawula ate foot soldier amukuuma ku bantu abalala oba ku balabe abayinza okumutuusaako obulabe. Muve mu ebyo. Kakati kino ekintu twagala okukirigalayizinga nga n'okwambala ovulo si musango wabula ng'omusiraamu bwayambala entalabuusi ye n'omusanga n'omugaa salaamu aleikum. Twagala naffe tutandike to be identified ourselves. Sesa byakunjogeza luzungu kuba bisobola n'okunneerumya olulimi. But have a way government erina okuba n'amagye gaayo. Bana basajja tetulina beekwekerera tetulina beebikkirira
amagye agatakola bikolobero agatawamba bintu by'abantu agatatta bintu by'abantu kubanga gali identified already ne beganakola ebikolobero bajja kukimanya kati njagala mutandika okutunga n'ezirika amanya n'abaana abo tubawe numbers fisa namba gundi kuba bana abajegga bayinza okukola akola ate ebintu byabwe tugambe banupu tuwambala obu uniform tugambe banupu nedda nga babikola obote abakyali mu nsiko olaba babikola bakyali mu nsiko baba mu gavumenti ate basobola okwefuula kyonna omuntu wasobola okwefuulya amagye ga gavumenti nga muyeekera watasobola kwefuulya g'abayeekera nga wa gavumenti oba ga opposition mmwe nkiddamu bana abasajja tulekerawo kubekwekerera abasirikale abaffe babeewo ng'era bali registered ng'ensi yonna ate bamanyi reserve force ebeereyo Bobby Yanga lwalwadde alina okuba ne reserve ye ani alina okureplacinga Bobby Yanga mu reserve mu kukuuma president bana abasajja mulekerawo bekwekerera otherwise bagenda banyalako ku mitwe mbabuulidde president nze yeekolera itongwa musajja watuula wano ku mutale Nairobi president bana abasajja tulekerawo kubekwekerera bagamba tuli opposition means halfway government ebeeretya n'abakuuma obukulembeze nga tebabakkiriza kubeera identified nga tebabakkiriza kubaawula ku balala batambuze nga tebabakkiriza kubaawula kufuna uniform yaabwe egamba nti edi waffe bw'osanga ajambadde nga gundi waffe wabula jjira mu t-shirt ku magye agayina okukuuma omukulembeze oyo omanya si wa muffe nga babigaana batya president halfway government oba government eri in wait oba government eri mu lugendo oba oludda oluvuganya government lulina budget lwaki baluwa budget nti lulina n'olunaku olw'okusoma budget osoma otya budget nga tebatukkiriza kubeera n'amagye olukusobola olusoma budget do baalutuwa wabula olubeera n'amagye agaffe agalina okukuuma omukulembeze saagalina okubatabaala kubanga tegasobolera kubatabaala naye agalina okukuuma omukulembeze nti gwe tegalina kubaawo Mr. President we need defiance Mr. President tulina okuguguba this time around abajasa abaffe babeewo abajasa abaffe Mr. President babeewo nga tebakyekweka bwekwesinga n'okwambala uniform ya NUP oba tozizza musango kubanga umbrella mwogwa bagilegalizinga oba bagigazettinga ng'oludda oluli ku halfway government. Museveni bw'oba otukooye okwambala ebyefaanaanyiriza eby'amagye n'ebifaanana eby'amagye tumanyi gye babitunda nze yeekolera itokusibe bulungi. Ndowooza owulira Abannayuganda si basanyufu banyiivu bulala olw'ebigenda mu maaso mu kuwamba kw'Abannayuganda. Muganda waffe Bobby Yanga agaba Anthony yakwatiddwa yawambiddwa ono bamusanze mu maka ge gy'abeera wali wali ekiganda Kasokoso gye bamusanze ne bamuwamba ne bajjayo engoye zabadde atambuliramu ezo z'olaba za NUP ne bagamba mbuza amagye naako katoyi kateekako mbwera ya magye bigambe bati okutiisatiisa okuteeka akatengo mu Bannayuganda abalala nti bannange temugeza ne mwambala bwe muti. Naye President yatugambye nti twongere ddala okwambala bwe tuti oba kibatte twongere ddala okuzambala ffenna kale tulabe banatuteeka mu makomera nti bwanga babiri abaagala kukwata basooke bano neye kennyini basibe ye kubanga yakuli okuzambala era nga alina nnyingi nnyo ewakawe kandi basooke bagende bamugye zaalina oba bamulaba nga azze mu public atambula bamukwate bamugambe lwaki oyambadde bwotyo naye okwefunira abaana ne bawamba ne bateekawo akatengo okutiisatiisa tebigenda kugasa tebigenda kugattako guno mulembe mulamu gwasalawo kulumba nalo guno mulembe gwasalawo kulumba nalo tegwe ne bokolotya gino Museveni bonokola otya oba omala biseera omala byambulago. Nolwekyo tulina okulwanirira abantu baffe n'okulwanirira eddembe lyaffe kuba eddembe ly'okwambala tuyobwasa mateeka eddembe ly'okwambala okwagala ku nti kanyambale kanyambale fashion nti kanyambale kino kuba kwagala nakusalawo kwa muntu so tebatusalirawo ngeri twambalamu nangeri gye tuspendinga ssente yaffe
ngaffe abalwanirizi ba President Kyagulanyi Ssentamu. Mbagala nnyo mwenabako banange mwebale okubako Mukama Katonda adunaga bannammwe kabanzi abakume tujja kuba tuddamu banange mweraba.